Kigundu wa Gambia Aliyu Momanja yadduse eggwanga lino olw'obunkenke okweyongera oluvannyuma lw'okukitegeerako nti gavumenti eri mu buyinza yandimutta. Ono okudduka kiddiridde Pulezidenti Yahya Jammeh eyawangulwa mu kalulu gye buvuddeko okumuteekako akazitaddemu alangirira ebyava mu kulonda ng'alaga nga bwe yawangula so si Adama Barrow ekintu Momanja kye yagaanye. Aliyu Momanja ngono yakulira akakiiko k'ebyokulonda aka Independent Electoral Commission yarangirira ebyava mu kalulu n'ategeeza nga kayungirizi w'ettaka Adama Barrow we yawangula mu kalulu akaakubwanga ennaku z'omwezi lumu omwaka ogwedde omwezi ogwa Desemba nga n'ebyava mu kalulu Yahya Jammeh yabikkiriza kyokka oluvannyuma ne yeekyusiza mu kitinga embazzi. Yategeeza nga akalulu bwe kabbibwa ne Adama Barrow yaba atwala obwa pulezidenti era n'asaba okulonda kuddibwemu ekintu akakiiko kye kaagaana. Pulezidenti omulonde Adama Barrow yawangula Yahya Jammeh ng'ono yafuza eggwanga lya Gambia okumala emyaka 22 n'obululu obwasooka 45 nga ssemateeka wa Gambia bw'akirambika era nga Yahya Jammeh abadde asuubirwa okuwaayo woofiisi ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno. Ensonga ya pulezidenti ono okweremeza mu buyinza erinnya enkandago era ng'esitudde ab'ebitongole eby'enjawulo omuli ekibiina ky'amawanga amagatte ekya United Nations n'ekya ECOWAS omwegattira mu mawanga g'obugwanjuba bwa Africa okuvaayo okuyingira mu nsonga zino okwogera naye ave mu buyinza naye enteeseganya zino tezinnavaamu kiramu. Ku ntandikwa ya Ssabbiiti eno Yahya Jammeh yalagira amagye ge okuggalawo emikutu gya leediyo ebbiri okuli Teranga FM ne Hilltop FM ng'agamba nti gyali gikuma omuliro mu bantu okwekalakaasa nga bamuwakanya ekyokulemera mu buyinza. Okuva Gambia bwe yafuna obwetwaze okuva mu mikono gy'Abangereza mu 1965 teri mukulembeze yenna yali awaddeyo obuyinza mu mirembe.